nga bisukka kubeerera ddala naye nga bingira namu okuba mu bwamalayika radio yayimbanga nayagala okutuuka ku bamalayika wali owulireka ab'ebirooto ebyaddala sijja kulimba radios an angel kyobulaba yakola gye bayitanga angel music naye kennyini yatuuka ekisaa neyewulira nawulira nti n'agamba kati ndowooza sikyalimu maybe mu Uganda noba music industry biki nakola angel music nga ayi music bamusukulumiza abayimbi abaliwo aba generation yeni ani gwolaba ayinza okubeera nga abantu bamuwa obudde ne bamutunuulira oba naye obeera omutunuulidde ayinza okulipresentinga ekigambo okulipresinga Moze Radio can't be replaced. Era itukyogera mbu waliwo omuntu asobola okureplacinga Moze Radio ebeera nsobi taliiwo asobola okureplacinga wabula ate we bali abakola obulungi abayimbi abakola obulungi kati nga King Saha yes King Saha akola bulungi abayimbi kibakizibu nnyo okuba n'ogamba nti nno omuyimbi gundi akola bulungi kiba kizibu temutera kukkiriza nti omuyimbi gundi ayimba bulungi naye nga lwaki kiba kizibu nga tetulina mutango gusasula kukkiriza ekyo bayimbi obudde buno gwe bayimbi kiba ogamba nti bayimbi ono bankolera ddala bulungi King Saha nkolera naye nga bonna sofa kati saa zino abayimbi be Uganda bonna maybe bunzikiririzamu bamuyita Maddox Sematimba Semanda twogere ku bageneration eno okuba Maddox wa generation ziri enkadde awa generation eno okubeera akyaliwo okuba n'abazze twogere abaana aba 2011 kuuka kati wano wetuli muno mbuuza emyaka nyinza okuwaba naye bwembuuza abayimbi abalungi abaliwo nze ngenda kukuwa fact okuwulira ekituufu tugambe nti omuyimbi nze nga nze butidda ku saidi yange gwe nzikiririzaamu gwe ngamba nti general n'omusaluti Maddox Sematimba abala bonna awo tewutolabawo ekyo gwokyogedde sinze ombuuzizaayo omuyimbi ombuzizaayo omuyimbi omu nange nenkuwa oyo Maddox Sematimba era kyekyakujja iki nze nga nze bikodera butido ng'omuntu sibeerangako management ya Sipapa sibeerangako musipapa management wali oli muki wabule wa Sipapa naliyo ng'omwana ebintu bino sometimes tulina obyawula muganda wange management oyogera ku management ye muntu akuteekamu ssente oba kale nze nkifuna nti mu ndowooza yange nti be bantu oba omuntu gw'okolagana naye n'omukwasa obuvunanyizibwa obumu ku bandibadde obuvunanyizibwabo n'ebimu ku byandibadde bikukakatako okukola n'obimukwasa ye abikole gamba kukwata obulamu bwono obw'omuntu akukontrolinge naye ng'ate omuntu oyo kumuwa obulamu obwo asuubira okufunamu ng'akuteekamu kyonna kyakuteekamu naye ng'asuubira okukola kye ng'asuubira okufunamu kati nze ndowooza ekyo kye bayita management naye wa Sipapa nalinga mwana Sipapa yalinga muganda wange Sipapa yalinga taata wange nali waka yannyambako era ne mukutandikira yanzija mu ghetto nangamba butidda tugende nkuyambeko nze sigenda kumanaginga sigenda beera manager era teyali manager yange Sipapa yali muganda wange yali taata wange yali mukwano gwange yali bingi gyendi kale nga bisingako ku management kuba yanteekangamu nga tansuubira kunfunamu Sipapa teyali muntu wa bulijjo omuntu yenna gwasobola okusanga n'amwefasa yakufuna atya omala kuba bakabasajja banyuma yakunoonya oba yali atambula bino byatambula n'eggaali ze n'ogera n'omugamba mukama wange nina akayimba akalungi kati Sipapa nze nava dda nga munoonya kuba nali noonya omuntu asobola kati nga nze obwongo bange bungamba neetaaga manager nga sinabala kukola bakabasajja banyuma nehiiti nenoonya Sipapa alumu namusangako emulungu eyo nangamba nze byokumanaginga abayimbi bino no byenjogerako bya myaka mingi emabega ebiseera ebyo nga bamelodi bakyaliyo baserena bata buchamani mabega nga babeera mulungu mutungo birina mutungo saizi eyo muzira kitali saizi eyo kati nasooka musinkana mulungu nga baze n'emmotoka nnyingi nga mutufuye omu ku bantu benneegomba ngamba nimambira nono omusajja nga nteekamu ssente mwana butidda mba nkimaze kwajja ndi wakavimba omu mwana ajjukiramu kati nga ndabira ddala mwana buli kimu naye ate
namutuukako munene aŋŋamba ebyabayimbi nabikowa nemmenyeko omutima naye nze nnemerako mwana saapuwa neŋŋenda kati ebiseero nga tutte producer za NK nga akakuba katonotono oluyimba nga weninwaji ziti katono quality is better than quantity mulavu yakidumulia kati za NK producer ali akakokola ku Zero Records sipapa namugjayo namutwala ku Sipapa Entertainment yabeeranga biina mutungo kati neŋŋenda nga ngenze kulaba za NK nalina akayimba ke nalina kola bakaita chance ke nakakola naye kati nga ngenze ndabe za NK ndabe n'omugagga mulemereko muvate mugagga najja nayitawo wati nagenda kati nga omugagga gwe bandaga ng'omugagga gwe bandaga ate ndaba luli sigwe nakola ki sigwalaba luli sigwe nalaba neneebuuza yi ne mwana kawaani ki kati sweet mother, I'm still having some interview here. I'm gonna call you back just in 20 minutes. I'm having some interview here, see? Okay, call me when you're ready. Okay. Mama wangu adabu yako mwenyewe. Kakati atemba disinza butamupata. Ensonga nkulu nnyo. Kati munaye nentuukayo ne bamundaga omugagga ngate nze ndaba mugagga mulakwa namusanga waawo ngaali mukini naina tategetadaga niganinga ano si mugagga gwe nalaba luli nebagalayo si papa gwalaba luli akyuse akati kaali kankubye mwana kyekasaaliko bulungi kati baithae nagenda nga nina nendaga muntu yange nakajifu nendaga muntu nebulirayo nebulireyo mukuvaayo aye namulaba ne baŋŋamba ate mugagga ate kati nentya nomwefasa amaanyi ne gaggwa ng'omuntu gwe bandaga ndaba ate alinga yakola ewaka oba okitegeera neŋŋamba yiye musiye mugagga mayi Sipapa akyukakyuka oba omusanga akubye ekikumba oba omusanga tabiriiko ng'ali bibye okitegeera kati kolo nentya mwana nenvaayo era saayogera nnyo naye naye batufacilitatinga bulungi mwana ku studio. Imagine ng'ogenda ku studio naye nobanga obakyalira omuntu ewaka nga tebakumanyi kumanya naye nga bakufaako kale kuba ddaze alina omuntu bwe yakolanga nga bulaavu butono nnyo nnyo naye ng'omutima gwange naigulya kati bambi nembyesonya ne ngamba waayo osanga oba omugagga tekanatuuka kaseera ebintu nebitambula obulamu nebitambula lockdown ezzeero lockdown mukujja mukama nsaasire ngenze ku street tuba tukuba emmogolo nfunye oluyimba bakabasajja bakola emmogolo kyeki emmogolo kati kiba kintu nga kiramba nga olaba chips eno ogiraba nnamba era chips eno singa ogikwata n'ogimogolako katono wooti mala kyaita okumenyako n'okumogola byawukana kati okumogola kano kokuteeka akatono eno yebeera emmogolo ebeera ogimogodde ku mogofu eno ebeera emmogofu kati eno mogofu kati kano koba omogeddeko nebeera mmogolo kitegedde eddadi wadde zikamanyi kati oli bwagula ekindaazi n'akumegulirako aba akuwadde gye bayite emmogolo aba akuwaddeko emmogolo aba asigaze emmogolo kati oba muli mu mmogolo eyo nengenda ku mmogolo ndandika okumogola nemmogola naye nga bikipusi bimasoweeke muganda ayo mutambula layani nsonyiwa nemmogola tumogola ne bakyali bange ku street tumogola mwana katonda mwe yatusaasira natutemera ekkubo ne tumenya internet okuba akayimba bakaba basajja banyuma kayimba nekafuuka akayimba naye nga ndi mu geto jjukira aniga bansudira bukidda nga ndi mukapale kange akampi batuzungira muno mumakinje twaliwe batatulaba naye nga mwana tugatta bulamu omugagga nampita ne baŋŋamba omugagga akuyita Sipapa ŋŋamba eki naye kyalwange no Job Norman yeyajja naye mwana omugagga yakutegedde kati omanya akabadire twakola Job Norman mayi mwankiwa kirungi osiima akatono konnakonakuzakinyumba singa mukama bakakutusizaako kubabeerawo atakayina Job Norman yajja n'akagatto nanga mwana otidde akagatto kalinkano okalaba omugagga Sipapa yakampa naye kanaye kankakuwa enjala omukubire wano freestyle musuubira
nali mugeto mnenga nkubawo ka freestyle biki Sipapa waperedde ngatto kati n'eggaali ejja biki okajjukira ka freestyle ako ka freestyle ako sima bankajjukira kandabe Sipapa yali freestyle oyinza obutajjukira kuba freestyle be bintu byoyimba nga tewabiwandiika tewabirowoozezza nenakuwa freestyle yakagatto kati jobnomani nganga mwana omugagga ka freestyle akagadde omugagga gamenerekera okukola interview ezo okukola ennyo interview zigenda kusuula mwana waba tomanyi kwekontrolinga biki awo nga buli TV ekunoonya TV enoonya bakyali bange bawaga buwazi ne wenkola kibagamba mwana Butida gwosinga abankuma mu 10 miliyoni baande bakunoonya baande nga banoonya ande nga nogeza oyogera ekigambo ekyo kyagambira we kubawo nyaawo nga wabayagala ange atale ati munnaye omusajja nga babagala interview zitambule kati nga sinafunayo muntu ambulira amazima kungamba Butida weeterezeemu kati omugagga nga azivuga nga ajja mu ghetto mutima ntwamuka gulu kwa Cactus Hotel twayimirira essaawa nga 4 nga twogera yasooka kujja mu ghetto ffe twasooka omunoonya twamusanga nko Papazi sport Papazi tuyimirira wansi nga twogeramu Katonda ngamba kale kati njako jja bikinga jansima tugenda kwa Cactus mwana twayogerera essaawa nga 3 walinga alikuwa chaliba obanje mga mwana ndogo tusaini ngono ndogo agenda kudukuno twetemba kula nga bagala bakusaini walinga aliwetega omugagga nga nabo bagala mu kubako majja ati nga befu abaloya bazze bajje empapula omangu nyaawo nakajja nekyali kinyemi nali maze okwogera muno omugagga nga ndogedde nendozi sawa nga 2 kati nano bagenda okujja okuyika mu kintu kyaffe nga ngoli twafuse ba Buganda naawe nga tokyalina kyongamba Raja Bosman mwana mulezo tumusaidinge mwana mpinde bamogerako bingi mu ghetto yo tajja soboka mwana tumusaidinge tumtekeke mbapula tulina baloya tanadukira batwini oyenga abu no buli buno na tulina kakati atanadukira ngana bagala mundeko Butida gogamba chiwamma nga Bosman olaba mbyatala kyokusaidinga kyo sinagana naye singa musaininga kati nga sinasamba kyali bangeengete gakuba nabo mbavudde mu buvijja stabdaki nga namwe mutagala mbabemu kuba mpulidona akaya ngagamba musainingeyo nempapula zijje ne baloya bajje nemekudduka kati ate bakyali bange lijjenva bo buluza banagamba ki mani Sipapa mugezi Sipapa yagambira kale kati ezo ensonga tugenda zitulamu enkya nebiggweraawo kanetandika okubeerawo nga siri sayini naye nga mutambula mwenna nga tambula ffenna ate nga enfuna ekizibu ambeererawo nanyamba ate nga yampa ne front seat nga ntula mu maaso jukira nze kavimbozi njala ebyakavimbo mwana nze nina okuvimba kuba ensi yakufa yakoleka jajja ekyo liteyafuna amukubye sometimes oba ofunyemu time evimbamu mwana vimbamu ojja kuddaawo obeeraawo gire ebisebo nga balala bavimba nga govimba mbaotya okwogerera bampa front seat novimba atubeera muli kati nda mu ghetto gye nayitanga eyo mbakyayanga lumusibeera tuyitayo bakyayaga Butida nobawuubirako atuga ekiseera akavimbo ne kakoga mbuza akavimbo kakoga katya bakyali bange batandise mwana kati wafuukamu babayita banyaki bakibanya ololo abalala nga bagamba bagenda mu NRM jukira nze ndi ghetto youth ayo kuba ndongo yange nze n'ebyobufuzi likoliko si nnyo mwana tobimanyi nnyo kati nekitandika nokunyiga jukira kati amumanyi ebyetandisa okuyoka nga ovudde ku kyolina okukola bula otandisa okulonda ebigambo byabaki byabantu muze oba otya ku bigambo by'abantu naye sinakunyonyamba ntya ku bigambo by'abantu waliwo so yajjawo netukubira ne Bosman oyo mwana tuli kwa Cactus tuba tulyawo nga basajja basazeeko ebudroni sirina kimanyi batututira tusima amankabi kisagezo wazimanya zonna zimanya netugamba yiye baba tutta ekibuli kale obusajja obuzimbi bw'emitima mwana bwalinga bunjogerera ne bufuna ebwogerera kyebwankola toli kyerabira embijjukira nga nnumayo kakipusitu
oli ogendedde mu byotamanyi mwezi mulamba detained kati wakimanyako ekyabasibya ate manyi ne kati tokimanyi paka kati simanyanga nina gendo vanga mpaka bagamba pa banka ate simanyi laptop ninga malizi nzengo muyimbi w'omugagga nze nga nze omugagga ali yantwala mu dduuka nga yangulira laptop eyange pa banka nga ndindaŋŋanya kakati ate nga zonna omugagga nsasule ate gojja oŋŋambye mbu ate wega sisuma ate ne bosi ate ne mubababa nensuula ekyo nze newunya ensi eno gwe ebintu biri mu Uganda muno oba tonnabiraba ne babyogerako oseka omugagga gwosobola okugamba nti ngulira power bank n'agigulira mu kaseera nga tavudde nawo ne laptop mbate ya bismark laptop mbali ne power bank nenezese kagamba waliwo ebintu ebimu mwana nga kali byo bibeerawo kulumya bulamu nakunyigiriza bulamu bwa muntu ebiseera ebisinga nga twakigumira mwezi mulamba sijagala nti waliwo eyatuyamba neera yali Katonda nemuvaayo kuba tegaali magezi gaffe tezaali sente tekyali ki neera Katonda yavaayo netukola ki nemuvaayo tugira munene tuvaayo kuvaayo baninga ne batandikirawo ndowooza olaba butida obirabye bagamba gamba babadde buvimba kati byabasibye wayaye mu gero ne basanyuka bewaleka si mu ggeto ababyogeranga nno munaye abamu tebalingana ba mu ggeto naye waggulu akutawuni wabano babaani bano abaani bulina ezoleyo era nga bamanyira Katonda akubeerera mwana mu bulamu nebogera ki nga Katonda ye waali muva mu kkomera ate sagenda lejja yagenda okujja nga oyabukanye naye nali nvuddeyo ki ekyakujjayo bigambo byabateesi bakyali babo mu ggeto bakwogereranga nnyo si ba mu ggeto bokka n'obuyayo bwa waggulu eyo mwana ng'obumu tebwagala kukuba ndongo yange ssebo nga bugamba mbu sipapa bumulinako wano kitegedde kati ate obulala abamu nga balina oba bayagalanga ssente kuyisaawo endongo abamu nga batya masannyalaze jjukira n'okuvimba nange navimba nnyo abantu ne bamera akasajja bannayuganda bamera kati ekitegeeza ekikujja wa sipapa kutambuza ndongo mwana nga nabe etuddemu nga tusobola kuba nti yali tafaayo yali afaayo nze nabako sipapa nga tansayiningangako nga muyimbi we jasi nga tubeera ffenna nga muganda we naye nga soyingira workshop nagula flash discs nga 15 nateekako oluyimba olwo singa si mukama wali oluyimba twatukoze Unix ne Izon T bambi nateekako oluyimba olwo singa si mukama naaba kati butidde oluyimba lwongera soka ntambuliza audio emugenda tya natwala ku radio nolaba ddala nga wabasajja ssente abamu ne bagaana muno lwaki obudde buno Izon T yaluyimba yekka yaddamu nakola version eyiye noluyimba lwa Izon T oluyimba terwali lwange nze nasaba Izon T oluyimba tulukole remix nampa blessing nampa omukisa nakkiriza oluyimba tetuluddamu singa si mukama mwakola video tetwagikola lutwalinga tugenda okukola video awo nga sitaani alinyawo eggere enaku zino nafuna ekijambiya gwe kitematema kagere ga sitaani gwe era oluyimba hiti ye yakuleeta wagifunamuko kasente n'ogamba nti no zino sente nabagezako okuyimba mwana nabe endongo yaabwe kale endongo ebeeganye babeerewo n'erinnya baali bagamba kubeera naye yakulemesanga okukola kuba promota abakutimya nga gambo yakuwa settlement nti mitalo 8 akakadezi togenda buli kimu weekiri balimba bambazimba nga buzimbi mutima kituufu yakikolanga kati sipapa yono wammanga togenda twala muyimbi wa bossman nti omutwalire ku mitwalo oba asatu oba akamanyiro k'abapromota abamu baagala okukola ebintu byabulamu nosonyiwa mba njogedde bubi kituufu kitegeereka oba kati oli bossman gwe togenda kujja omugaye mune njagala omuyimbi wo neninamu ekyabiri oba ekyabiri mwetaano oba ekyasatu ng'ate alinako kadde busatu awo ate agaliza omuyimbi okola kati kyeyakolanga sometimes ng'akugamba nze omuyimbi wange atagenda yimbirawo sente
nengenda mu baba bayimbire bwerere nze ngenda musasula ogala oyimba nga tabajjeeko sente ate nagenda kati wabeerangawo entondo z'abannayuganda munnayuganda ajja ngaze mukole bizinesi sente azaagala naye nga ate n'amalala akolaki agagala kati ng'ate ayagala agakole nga naye bwokolaki bwogakola tayagala gogakole nga ye tagakoze naye bayagala okuvimbamu akavimbo akavimba bayagala akasiga era nipata mamawo okutegeera kati genda omukwatira eri omugambe tuli bize kati kyeyakigamba nti musajja azze mu bulungi azze kutwala muki muyimbi amwagala ku mitwalo ameka 3 Bossman agamba mwana this is a Bossman entertainment sigenda kuwa muyimbi wa ku mitwalo 3 ogenda ogambe n'omulala omuyimbi wa Sipapa namutwalidde ku mitwalo 3 kati kankole wenti omuyimbi wange agenda kuyimbira kakade ngenda kakwatankamu of course ngisawo yayinza okuba nga takayinawo kakuya nga asooka nakubalira yatandaga butida kati nkwaddeko deposit kakati mukulu noba omwagala ojja kumunona ajja agende ngenda kuwa emmotoka buli kimu kigenda kubeera sente genda muntu alayimbire bwerere bwekola sente zo kati bw'onooba omwetaaza olulalo gye ne sente entuufu ez'okumubuukinga nga watewakola kati abamu bambi nga banyiga oba bamuzaalinga ntondo bakuswala omusajja agenda n'ata nyini n'amwegiriisaako kituufu aya bakabasajja banyuma run bring back my phone man bring my phone man ogambye mukyala wange nibakolasana nkigambibwa nti muganda we yennyini ate n'akwata ku sowaani ya boosi we oluyimba lwakubwanga lugamba nti ndabye ebinyuma neki bakabasajja banyuma telwagamba nti muka muganda wakola ki muka muganda wa nyuma kati terwasosola bonna bakabasajja muganda we tolaba musajja oli aba muganda wo abasajja banyuma naye nga si ku muka muganda ono muganda wo ddala kituufu muganda wo maama y'omutata y'omu kakati mukuluka kimbaali oba oyagala kumanya ku nsonga eso sibu omanyi oluyimba lwe bayita mawano waluwulirako amomukirano amawano oluyimba baluyita mawano banyukira mukaaga MAWANO mawano ngadde sinadu nabikodera butida genda olumenye kotaka kwegayiriga ate simu obubi byonna mwe biri byonna bikwataganako nze ensonga n'oyo omukulu byonna biri omusana atulaba agende ku YouTube era butida official anoonye oluyimba mawano byonna mwe biri yataata nekyakuyisa kitya kubanga genda mu mawano feeling zonna nebyagala okubuuzako mawano biri omwo mu mawano oluyimba baluyita mawano ku YouTube. Okay. Otera okugendako ebizira nokyalira ku Sipapa? Ebizira nagenda nenkyalira ku bosi wange naye abasirikale tebaga abasirikale lwaki muli babi nnyo mu mwana abasirikale baŋŋaana siba okulaba bosi wange akomya ku geeti ne bagana oba wali teweekebezeza covid ekyo kyennyini wali ensonga ndala dde naye gi covid vaccination card gye bagamba gitulage oyingire era lezira n'otwalayo amampaati go nga tolina vaccination card era ne Dr. Jose Bamba naye yali agenze nagenda ne baŋŋamba ne Kamiliyoni yabadde wano jjo twamuganya okuyingira vaccination card bwe baŋŋamba toyagala nkulimbe oyagala njogere bataŋŋamba atera okujja ku kooti limu nali nkulabyeko kaawo wali ofunye omukisa okugendako nomwogeramuko naye yodanamaya kyekyakabi abasirikale abo kyebaali bankoledde kundeka njogeramuko ne bosi wange naate nalwera lwalilutalo ebigambo ki byeyagamba nga mwogera nti dabeera mugumu ensimbi abantu babi nnyo 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 tewesiganga omuntu abantu babi agamba abantu babi nnyo 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 naye ate tagenda kwagala abantu era beyagamba yagamba butida weeberere mutoko wakwagala abantu naye gubeerawo ng'okimanyi weeberere muti abantu babi kuba ate okwagala abantu baga omusango wakatonda abantu bamukama oba olina obbaagala oba bakuyisiza bulungi oba bubi
waliwo trendi gye muleese abavubuka b'ensangi zino ey'okutambula n'abaana abato kyesimanyi. Muganda wange Alien Skin atambula ne Champion Gudo. Tom D atambula ne Sebo. Naawe olina omwana omuto gw'otambula naye. Ensi eyagala kumanya. Takodyo kyakali awo. Abaana bammwe kiki? Akachumbali anti kwe kimnagi kyembalendo kubuza nti okunoonyereza kwokoze ogenza okunoonyereza okulungi okunoonyereza okulungi abatambula n'abaana abo baabwe. Kwe nakola okunoonyereza Alien Skin siwuwe. Owa Tom D naye siwuwe. Ogwo gwe sina bakola kunoonyereza wange Njawulo kyokka ekiro ate era n'ekirala nti wange sitambula naye just wange ali mu holiday era addayo okusomera. Togenda musanga togenda mulaba nnyo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 nny
mwana mutolinze kutamutunuza amukamera kati okugumiikiriza ojja buku ya time oli beetuse nga ayingiza kamera naye alina emyaka ng'emmeka nnyo okwogera myaka gya muntu lwakinyiza mu bannayuganda kati umala ina emyaka nina emyaka mama waliwa mama w'omwana wali otagala kwogera myaka gyo ssebo gwe ate agala balala boogere egy'abalala ate nyoyera egitali gyange obayo oli gwe baatwala kalwa mama we naye gwe genda mu mawano kuba yagala mumanya ensonga ezikwata ku ebyo gwe genda mu mawano okay ekyokubeera nno otambula naye mu holiday which kirungi nnyo naye ate tetukulabako okutambulira mama we olimba gulizo watonya bange naye abaali banekera baali banseerake buli kintu n'akaseera kakyo kati kano kaseera ka mutabani wange tambula mutabani wange naye n'akakule kali nina musajja wange ande tasobola kulagana mwana we gyali ate ng'abalina kirimu obulungi okukweka abaana oba okubeerako nabo balagalaavu notambulako nabo anti asi kirungi nnyo era musajja kubanga oba oli saalongo olina abalina ate nobanga otijjisaayo omwana omume osanga alaika alina bangi anayinza alinayo nga saalongo okay olina projekiti empya ngenakulabye tugezaako okushinga bagiyita batya era ani yagikoze ekifaananyi video genda giwaani n'ajagala ayinza gisanga obudde buno projects ezo zibadde 3 wabaddewo mawano producer challenge yamukola international records respect producer challenge netubeera nensonyiwa maama nsonyiwa maama one case producer ne Benja site to one case ni Benja site bamukola ku studio time erima kindi so ne towanika ne latest towanika era still on your studio time one case ne Benja site producer nabo bana oba amaanyi bankolera bombi babiri bambi batali bagala nnyo okay ani akuteeka mu sente budde atonda talina management mukama gwe ateriyo kalala nze mbeera tentiisa teriyo katonda kyatasobola towanika ampa omukka gwenzisa kyogamba tasobola kyusa mbeera towanika kyobola baseekubagiza katonda yantonda mmanyi towanika ano ye katonda emaneja wange Lucky City Music managed by Ja katonda manager mwana nze kati oba nawe wakoze management eyiyo ng'omuntu yeyo Lucky City Music lwaki bwe yajja n'egundi ne management naye nga ye manager buli kimu yeye olimba sibuli ajja sibuli alien skin alina eye bagiyita Fangoni Forest naye ye manager ye receptionist ye secretary ye byonna anti omanyi lwaki oba mukoya abayaaye siko abayaaye tokitwalawo kyo nawe ennaku zino eno generation ejeyo kyanye ina byonna ebedda bye bataalina federation ya Kenzo ogikiririzaamu eyerwa federation y'abayimbi Kenzo ye president Shiba ye imbi ki abayimbi be Uganda
simanye federation zammwe sibimanyi nabbima yankubiranga nako kusimba balina okunkubira eyimbi naye abalinamu ku bitabo abasomerera ebintu ebyo nti oli kale oba yayagala oba kubeera treasure oba ayagala kubeera biki naye namaliriza nga agaseeko ekitone ky'okuyimba naye nga nekiri nakyadde akisoma nga kirina naye kati bino ebintu enzija gye byazzeemu byakubba bubbi ssente za muyimbi naye amazima gakatula muggulu ne zijja nga z'abayimbi nga nange mbadde wakubaako ne muzibba temulaba nti muli bakabi naye tugenda bakuba tujja bakuba Bashiba ate tetukyalwana tetukyalwanyisa bikondo fukamira wansi n'osaba essaala ng'ekasuka nekubwa nekasuka amayinja kenza abeera ali eyo neggala nerimukuba terikisinga katonda nze nkugambye ebinaaba bya bubbi nga baagala tubba tebajja ti ow'empisa ono omulaba otya Nina Rose bw'onywa n'okyankalanya omuntu ogenda wa Nina Rose n'akukansolinga kweri ow'empisa wana gwe oli siria nkutidde katonda mulungi ate baba bawaddewo Nina Rose kati ate Nina Rose ategeera bamuwadde kyaki kyakwasisa mpisa nga ogambye bwezi omusango bano kamiliyoni yakubye owa boda Nina Rose ng'amuyita Nina Rose era talina mpisambi webibanga labita ompisa bikoze bitempisa Nina Rose talina mpisambi asobola kikwasaganya obulamu abubaddemu ekya finance bebe cool dadi wange binandisani kweri bamuwadde kyaki kya finance era ayinamu akasente era osanga oba abadde asaana okuweba ekya finance dadi bebese batera okubeeramu n'akasente wali omusanzeko ng'aliyala anakikwasaganya bulungi sanga wabasinzidde kumaanyi nawe n'amaanyi nago nakyo kikulu nza okuddaawo naye n'amaanyi nago bapimapimamu minzaani ne balaba ani asaana okusinziramu nekasente omusajja ono kayina wate sena tumukwasaka naye atajjakka bamunsize ani kifo ki kyolaba nga ono bwe bakiwadde publicity fiina mugerwa amasannyalaze ayi gobingamba mbadde sirimanyi tolina kyomanyi gambe sirina kyemanyi kwebyo ayi nondi sirina kyemanyi kati awo I think balina okukunoonya kati ani omulala mulimu fiina mugerwa amasannyalaze mulimu Moses Matovu waligo wa special interest aba balina obulemu abantu ab'enjawulo mu industry abalina obulemu egenzi ebintu bino mbiddemu bulungi kwojja genda okozesa ensobi mwana yeno komiti njikusomere ayi mzee wange Moses Matovu alina obulemu ebintu byonna ebyongamba byenzijjako bujjamanisi sibitegera tutegera ammanze mbagambe bigambo twetaaga okusomesebwa ng'abayimbi mubajje bonna mubatuuze mbasomesa ebintu bino babitegere so sibikolera mu nkukutukutubba tetulina bintu byetugenda kukkiriza kuba amazima ga Katonda mugundu wali muntu ali sirias ali kakiika pakakomiti zigwendaba kale okugjako Kenzo yalinga ngaali honestimuko naye ate era naye era mwana nze sibimanyi ndeke mwana okay